All right. Okay. Thank you so much, guys, for watching this channel. My name is Morris Jordan Skawesa, straight out Aromatic Entertainment. Today, I'm just excited. As you're seeing me, I have a smile on my face. A program central balitira most of the time. Muyinza okwebuuza today ate kiki leero kiki naye nina buntukidde nsooka okubeebaza munnamwe abansobodde okugenda ku kyaki olunaku olwaleero nkuliko eyo abalokole abacatholic abaprotestant ya nkuliko eyo mwenna gye mbadde ku kyaki mwebale nakuwagira firimu za Aromatic Entertainment. Amaka gendimu olunaku olwaleero sijja kumwogerera agenda kuba nga yennyini atubuulira amaka ge tulimu ate nindi alina ebibuuzo bingenda okumubuuza. Omanya I'm just excited okubeera nga ndi wano for today. Tusanise okulaba mukulu ku Morris Jordan's K Media. Sebo w'ekitiibwa nange nsanyuse nnyo okulaba. Nsanyuse nnyo. Amiina. Kuba bulijjo nkulaba ku mikutu ku mitimbagano naye leero tuli wamu, tuli butoola. Sebo nsanyuse okulaba. Taata naye neesiimye. Neesiimye okunnyaniriza ku mukutu ogwa Jordan Kawes Media. Sebo nsanyuse nnyo okwaniriza mu maka gaffe. Amanya mpitibwa Tumushabe Fred. Ndi musajja mufumbo n'omukyala gwe bayita Rachel Tumushabe Nakiberu. Ndinawo n'abaana sirinze nzeka tituli ffeka, ndinawo n'abaana 5 balambirira. Ya abalenzi 3 n'abawala 2. Asooka wa 27, owokubiri wa 21, owokusatu wa 19, owokuna wa 14, then the last born wa 10 years. Wow. Bwentyo bwentambudde. Bwentyo bwenyimiridde. So tukwaniriza mu maka gaffe wano. Ndi musajja gase. Amina. Olunaku kano tukateeke wano kaleme kumenya nnyo. Kajja kutawanya katukateeke wano. Kakati lwaki nkomyewo mu maka gano? Twalabako ku Thanksgiving. Je mbadde mbalaga nabalaga part 1, mbalaga ne part 2. Kati ono ye mwami obagano ge maka agali mu Thanksgiving eyo. Naye nga tetunagenda eyo mu Thanksgiving. Nja kumubuuza omwami lwaki asalawo kola Thanksgiving. Tubuulire. Anyway, katutandikire ku ekyo. Lwaki wasalawo okubeera nga okola Thanksgiving? Thanksgiving yalimu ebintu bingi. Sonka era Thanksgiving yali yakwebaza Katonda. Nga tetunagenda eyo ku Thanksgiving. Aromatic Entertainment ogimanyi? Bonna sirina gwe simanyi. Kati bw'ozisa ku Aromatic Entertainment firimu zonna mbadde nziraba ate nembeeramu n'emikwano gyange. Kati neeyongera bweyongezi okugibaamu era mu aba Aromatic nsaba mungatte ku famire. Kubanga nasooka okumanya omwami Hamis Sebujja oyo mukwano gwange nnyo kuva emyaka gya 28 eyo twataganya era twatwaluzinga contact. Nengenda awo nenkyalirako fish ekatwe mu byennyanja bye wamusangayo. Nemusanga era nansanyukira nnyo. Bambi nampa n'enamba ya Miss ntuddamu ntukwatagana buto. Kati ate awo nenkwatagana ne Agnes Nakawooya. Banaye mwaba Aromatic mwina Nakawooya muyinza kubanga mumulaba okuzanya firimu naye muntu mwesimbu. Mu bantu abeesimbu sinalabako muntu omwesimbu nga
Nakawoya naye kati ne famire eno gye ngenzeemu era nja kusangamu abalala abalinga Nakawoya. So aromantic the big fan naye lwakuba mbadde mbalabira ku mutimbagano naye kati wetuli wemulimba kyazizza kati wenva ku Nakawoya ate nengatako ne Morris Jordan bwendi naye kati n'abalala era mbeesunga okubasinkana mbalabeko. Tusooka okwebaza okubeera nti gwe ne famire yo mwasalawo okuwagira firimu za Aromatic Entertainment. We appreciate tweyanze. Then kati today wali alwaki no nenga tetunatuukawo naku Thanksgiving mbadde mukolo gwo gwennyini tulabako gwe omwami n'omukyala naye nina n'akafaananyi ke nalaba awo akatono akali ku keeki ate era bwe nnyingira ne wano mu nnyumba akafaananyi we kali wali. Ekifaananyi ekyo kitegeeza ki gye muli? Ekifaananyi ekyo kitegeeza ebintu bingi. Sooka ekifaananyi ekyo we twatandikira nze ne mukyala wange nga tukyali bato bwe tukitunulamu bwe tuti tujjukira wa we tuvudde nawo we tutuuse nekyongera okutuwa amaanyi. Emyaka ekyo ekifaananyi kye mulaba kirina emyaka 33 emabega. 33 around that. Either 93 ng'atandika oba 92 ng'agwako. Kitegeeza ekifaananyi ekyo emyaka 33 mwagalana now for 33 years. Yes. So kiyinzizaayo ne ngamba nti muntu kyayinza kujja mu bulamu bwange n'agumiikiriza egyo emyaka takyaliyo ku myaka gye ndina kyalina kubanga nina emyaka 5. Ogiweza 5? 5 nagiweza November nga 23 2024. Wangi. You don't look 50. Kitiibwa kya Mukama. Ate mu butuufu nga bw'okyogedde neebaza Katonda nze mu bulamu bwange beginning of this year ndowooza nafunamu ka infection gwe mulundi gwe gwasooka okunteeka ku kanula ku mukono oba kunteekako drip y'amazzi naye mu bulamu bwange bwonna ofunamu ka infection. Just ka infection. Ngenda mu ddwaliro ne bankebera omusaayi kati olw'okuba nti kyabeewunyisa infection gye nali nfunye abasawo naye bwe bamala kukebera nga tebalaba kintu kyonna ne baga nti kati tuteekeko pain killers so ne baziyisaamu ka drip ako neddagala gwe gwasooka mu bulamu bwange ndowooza zaali ennaku z'omwezi wanga 2 January 2025. Naye nze ku myaka 5 era nga simanyi amazzi bwe gayingira mu mubiri gw'omuntu gayita mu mpiso okuggyako ng'onywedde manywe. Era nga n'eddagala ndowooza gye mbadde nga nkozesa kuva 1996 eddagala lye naddako yinza kubanga ebadde ekyamaanyi nnyo nga kowetamu ne paracetamol. Lwemu nagenda w'omusawo ne mugamba nkebera nga mpuliramu ka fever. Bwankebera n'angamba nti tolina malaria naye olabika olinamu infection. Nemugamba kati infection ogenda kumpa ddagala ki? Anti weeriri. Nemugamba nedda. Nze eddagala eryo siryagala. Era keesiina malaria. Kubanga kyentya ye malaria nemugamba ndeka ngende eka nja kwejanjaba. Nagamba how? Kijja kitya? Nemugamba eddagala lyange ndiyina
kubanga mmera paracetamol ne neewumuza obulwadde nga bugenze n'amazzi byebyoka. Alright, Uncle Fred, Wange. tubadde ku kibuuzo wali Ekyaka kifaananyi ekyekifaananyi ekyo. Mu myaka 33 mu myaka 33 nga muli mu bufumbo. tuli awo twali tunafumbiriganwa, twali ennaku zino ye girlfriend boyfriend. Yes. Myaka 18. Ate nze awo by then nalina ndowooza 17, mukyala wange yalina 13. Nga oli 17. Yes. Nga ye alina 13. Yeah. Ekifaananyi ekyo nga bw'okiraba ku screen. Myaka 33. But these people are still together. Mubeera mu relationship wiiki emu, mwezi gumu, nnaku 4. Olowooza kiki ekiviirako abantu okubeera nga relationship zaakati tezikyawangala? Mwabeeranga n'abantu. Ekisooka mu byonna kwagala. Tetugamba nti mu bbanga eryo lyonna tufunyemu okusoomoozebwa oba tufunye ebizibu. Ebizibu tulinamu ebizibu bingi. Naye bwe mukulembeza kiri ekyokwagala, ekizibu ne bwe kijja musonyiwagana. Mufunawe mukikwata. Nti okwagala kuli kwerabiza ebizibu. Entalo ze mulwanye. Kati nimugamba nti birika mubiteeke mu kasero. Mukulembeza okwagala. Kubanga ogenda okutunulamu n'oteeka ku minzaani n'ogamba munnange kiki kikulembera, oba kiki kyanyongerako, oba kiki kyantoolako. Kati bw'opima mu minzaani n'omanya nti munnange ono bw'anvaako bingi byengenda okuluuza. N'oga nti n'obwe kiba kizibu, n'obwe luba luyombo, n'obwe luba luki, n'oteeka mu kasero. Naye siga nti tuyomba, siga nti tulwana. Tuyinza tutulwanyisa, tukyalwanisa mikono. Naye okuyomba n'okubaamu okusirika, mwekyawamuko. Ne mugenda mu lusirika. Nomubeera mu lusirika. Naye ogenda kulaba kati nga we tutuuse bingi nnyo ebitugatta. Era sikyasobola kugamba nti kati essaawa eno nsobola okusirika ennaku 2 nga sinyize mukyalo, oba naye nennyini n'asirika nti ennaku 2. Era bw'ansirikiriramu olunaku agenda okulaba ng'alina ekitugatta ekitwetaagisa nga tulina kutuula tusootinge. Tulina okwogera. Kati oluusi ennyombo tumuddamu nakuzijjukira nga zigwera omwo nga kubanga tukulanye, talina kyakola nga tangambye, ate nange sirina kyenkola nga simugambye. I think you guys are picking something. Nti sijja biddamu ebigambo bya namwe mpikingemuko. Ekera relationship ezimala wiiki 2 mwezi gumu. Relationship za TikTok. Just kuyiwa muno mutambule. Mr. Fred, abantu balabye omukolo gwabadde wano nga Thanksgiving. Ebigambo ebyabaddemu omukolo gwonna baakulabye. Naye omuntu okola Thanksgiving bayina ndowooza kya celebrating. Kyendowooza simanyi wa bwekiri. Bwekiri. Lwaki Thanksgiving yazze mu kaseera? Kati bwe nkubamu emabega kwewaza ku Katonda kuno kubaddemu ebintu bingi. Nga bwe nkubuulidde nti emyaka 5 nga buli bakanteeka ku kanula kubanga ekisooka bulamu. Ku bulamu n'engatta wa gye tuvudde ne mukyala wange n'abaana bange
Era bw'omutunulira waliwo speech ya mutabani wange yankaabyamu amaziga kubanga nalaba omwana wange ekintu kimutokyalinga mu buto nti yalina emyaka 6 ne banzigyamu olugi ne bajjamu olugi mu nnyumba mwe nali mpangisa. Ani yalugya? Landlord yajjamu olugi mu nyumba. Yajjamu olugi mu nnyumba era omwana yakyogerako. Yes, yakyogerako. Yes, nakiwulira. Naye saakitegeera bulungi. Naye bano abantu bayinza okuba tebakitegeera bulungi. Kati ajjamu olugi. Nti bwe twali nali nsula Kibuli gye bayita mu Lulembo. Lwali lunaku lwa Sande. Kati landlord yayina etteeka nga esente zigenda nga 1 omwezi gutandika. Yali tambanja nti ndemereddwa okusasula. Naye sente nesizitwala by then nali nvuga ka boda wasiwasi zaffe zaba boda. Wali ovuga boda? Tujja kugendawo. So kati bwengira nengenda ntugenda ku church, nali mu kwaya ya church. By then nali ndi mu church bagiyita Miracle of Faith Kibuli. Twatugenze Nansana kuyimba church eyo. Sikyajjukira erinnya lyayo naye kyenzijukira nti twatugenze Nansana kuyimba. So ngenda okudda abangamba nti olugi baluggyemu. Kati bwe bamala okulugyamu abantu ne bampa amagezi. Banaye ebintu bya Katonda tumubizanyirangamu. Bangamba omukyala genda omutwale ku poliisi musibeko emisango. Lino jjoogo ate togenderanga mu bantu. Naye ekigambo kye nagamba nedda mu nju atutte olugi. Talina kyange kyatutte. Wali lwaki nsonga? Ate ensonga amuwaabira lwaki? Bwe buba kutuukiriza nze nali kubanga ye ssente ze nga azaagala lumu. N'empwe z'ennaku z'emwezi 5 sinazitwalayo. Lwaki wawezanga 5? Zaali zigaanye? Anti nkugambye nti zaaliwo. Naye obudde obuzitwalayo ndi muwasiwasi ya boda. Manyi we naava ku church nja kuzitwala. Kati nengenda okudda ku church nga 5 ng'olugi baluggyemu. Wano wonna nga 1 nga 2 nga 3 sente bweziri. Esente nali zina. Naye oba ovuga bw'oti otwala sente n'osanga omusaabaze n'akutwala Nansana. N'agenda n'afuuka n'agenda kubanga landlord twatusula naye. Yes. Twatusula gye abalaba vidiyo mumanyi gye bayita mu Lulembo. Bwe nali nsula kati ate landlord yali asula ku second stage. Kati nga ndaba nja kuzitwala. So olugi nensanga baluggyemu. Naye nengamba sijja kugenda ku poliisi anoonye ennyumba amuviire. Olwo omukyala n'omwana bali. Era nensasula ennyumba myezi 3 nenvaawo. Kati by then story eno mpanvu simanyi nti oba onaagimala. Obudde bwe. Kati mukyala wange ewaabwe basiraamu, yali musiraamu. Kati akaseera ne katuuka ne bamunzijjako olwokuba si musiraamu olw'eddiini. Kati mu kaseera ako nalina omwana olwedde twali twazaala omwana naye maama we teyaliiwo by then. Yajjiramu olugi. Kati ne balutwala naye ekinnuma kyonna nti mu bbanga eri lyonna nakati omwana wange kimuto kyali muluma. Naye ate n'ekirala nekibayigiriza obukkakkamu n'okugumiikiriza. Naye buli lwakyogera kinzijukiza ennaku eyo. So nkireese lwaki nti mu Thanksgiving eno n'ebyo bye bimu
weebaza Katonda nti musajja wange bwe manga nali nsobola okubeera nga ennyumba yali ya 1,230. 3,000 nga ddabo yali single era nasula mu nnyumba ennaku 2 nga tugazaawo sideboard. Kati omwana amutokyalinga era mu speech ye bw'oba ogigenderedde kyogera. Ekirala era yagamba nti waliwo n'ekirala, maama wange waliwo ekiro lwe nawulira nga balina fight nga bagamba tuzanye zaala, era abantu abamu tebaakategeera. Kati abantu abamu kati bwe tuba nga ngoba ebintu eby'okugenda e Bulaaya natunda ennyumba. Twali tulina ennyumba gye tuzimba tugitunda. Bwe tumala okugitunda ebintu ne bikwata. Kati yeyo fight gye yawuliranga tiyali fight, in fact tiyali fight, ndowooza ye yagiyita fight naye yalinga ennaku nti twazanya zaala. Kati bwe mwatunda ennyumba ogobe ku bintu byo kati nebisooka ne byekwatamuko. Kati nga omwana ng'agamba twazanya, kubanga madaamu ye yasooka okugenda e Bulaaya naye bamumma visa emirundi 4. Tukanga lwoligira bw'otuteeka kati nga nange mwennyini bintamye nga kati ennyombo gye yagambanga mugamba nedda tunoonye ekirala ekyokukola, eno tuli kuzaala naye nga ngamba tuteekeyo. Ekiri kyayogera nti mwali muyomba nazanya zaala. Era waliwo omukwano gwange omu yankubira nanga nti owaaye nga saakutegedde naawe wazanyako zaala. Kati ye nga zaala amanyi ono waaki ow'amatatu era waliwo omukwano gwaffe naye sijja kumwogera linnya gwe yayogera bamuyitanga Kayinde owaaye naawe wazanyako Kayinde, naye bambisibwa ekitabo kyali yali zaala y'obulamu. Naye kati bwemala kuyitamu kati wali yali zaala naye ate muzaala mwe twayitira kati bye bimu okwebaza Katonda era kyova olaba speech yagiteekateeka. Wanjisiwo ekintu kya visa ekyo abantu bangi bakikaliddemu amazima era abamu bateekayo omulundi gumu bamumma nateekayo ogwokubiri ne bamumma ebisinga akomaawo natansiddamu n'akita obuvumu mwabujjangawo emirundi egyo gyonna n'ogamba nyongeremu. Ekisooka ngenda kukuzaayo emabega sitole yange empanvu tunyumye. Twali ne mukyala wange oyo nze ndi kabooda yapaakinga ffene nga tubitwala mu supamaketi. Ekiseera ekyo njuzukiriza kye ngambye nti mukyala wange siina kye nsobola kumugeraganya nakyo kubanga talina kyankweka. Era nze nnyinza okukyogera nti ye nnyinza okuba nga waliwo nange olumu oba namulimbako oba namukweka naye ye ali straight forward. Bwe twali tupaakinga ffene nenzijula ekiseera ekyo naye n'abaana bagenda mu Iraq, abaana naye temugaananga kuyamba, Katonda mwayisiza. So abaana ne bajja nalina abakaazini bange ne baleeta mikwano gyabwe. By then nalina abantu nga 9 awaka abakulu nga tonagattako famire yange. Kati waliwo omukyala era Mukama akumpeera omukisa Hajati Saada Kimuli, Professor Saada Kimuli, era naye ku mukolo yaliwo famire ya Lubowa y'omugenzi Kasimu Lubowa Kintu Ekibuli, famire eyo naye tujja kugendayo, y'amaanyi eri obulamu bwange. Kati nali mbeera yali yampa ennyumba mwe nali nsula by then, yabaananga ekisenge basula nga abasirikale naye nga tutunda ffene
tumara okumutunda mukyala wange n'amala okumutunda n'agamba nti kati tukoze tutya, tugure sukaali, tugure omugaati, tugure ebijanjaalo, tugure akawunga, abaana basobole okufuna ekyokulya. Mufene ne kabooda. Oyo ndowooza nali maze kufuna omulimu oyo Hajat Saada. Yali antutte mu kampani eya bbaawe nga nkolayo nga messenger. Naye messenger nvaayo ate ne nkola ne booda. Gattagatta. Family esobole okubeera. Naye nga tulina ssente ze tusaving. Kubanga family yali nnene. Kati mukyala wange ne batandika okubeera nti bambi kubanga nali namugulira akapikipiki akamutambuza olw'okusavinga transport nga tulinawo omwana bw'amala agenda avuga ebooda. Naye nga papasi yakutwala madaamu emirimu gye then gwalibadde ng'omusaala kwe kugenda n'akola ezize. Kati nebabeera nga bamukuba ebigo. Eyali amuvuga? Naye yavuga madaamu kitegeerekeka kubanga yaliranga box fene. Wamutundira wa? Tumutambuza mu masupermarket. Tutambuza mu masupermarket. Omugula n'ososola n'ompakinga n'ogenda. Ku ma petrol station agamu aga Shell agayina supermarket. Tuyinaawe Bugorobya awo Enakawa. Petrol station y'Enakawa. Twayina Jokers by then waliwo supermarket. Twayina Capital Soppers twabawangako fene. Twayina gundi supermarket nene eri Kitintalo oba ekyaliyo simanyi. Eyo Ntinda yonna nga tutambuza supermarket atambuza ebifene. Kati so bambi bw'abanga apakidde buli piki lwekoona mu kinnya yayina okugwa. Atawonye emmaali. Olw'okukwata emmaali kati oluusi ayitawo n'agwa. Era wali olumu baamukuba ekigo n'azirika. Nenkeera yamala baamukuba yali Saturday yadda engulu zaali nga ssaawa 5. Enkeera ssaawa nga 2 lwe yadda engulu Sunday. Naye nga ne ssente ne ssente zimutwala mu big hospital teziriiwo. Nga mulina genda mu clinic. Era baamukubira Kirinya. Kati nze nali ngenze Buddo bankubira essimu nga ndi Buddo. Kati bambi bayamba sijja kayita kubanga kaataasa obulamu. So yali awantu awangu bamutwalawo ka clinic ngenda okudda nga bamutaddeko ecupa kati ntusula awo. We mwasula? We twasula enkeera nadda engulu. Mujanjawo Katonda n'ayamba n'awona. So kati olw'ebiseera ebyo nga otandise okusevinga kasente? Akasente kaaliwo. Tekaaliwo. Agali amazima tekaaliwo. Naye nga oyo mukyala Hajat Saada yali nga nsupportinga nnyo. Yakutwala okolenga messenger. Era nga alina extra money ze yampanga kubanga by then yali mu banka ekireka supportinga nnyo. Yanjagala. Era nja kuwa akafaanani ke nga abalabe abantu bwogi tuvudde. So kati bwe tujja effene bwe bibeera nga bitawaanya ne mugamba mukyala wange nawulira nayo anti we Bulaaya. Lwaki tumucontactinga tugenda e Bulaaya bwentyo. Kubanga waliwo lwe baali bazze nemba shoppingira ebyokulya amatooke kiki ate naye omuntu avudde e Bulaaya. Nimugamba abantu bano batumanyi. Lwaki tubacontactinga n'ogenda e Bulaaya? Nangamba nedda genda Bulaaya omwana wange muto Joshua. Wangamba omwana muto nembivaako. Kati eba etuuka 29 ebigo biyitirira. Mugambye va ku ffene oba noonya omulimu tuula awaka. Kuba n'abaana baali bakendedde bonna chance yabakwata nga bagenze Iraq. Naye ng'agamba nti olwo ku boda wano ku boda osobola kusevinga sente nga mmeka olunaku? N'eri gy'okola nga by then messenger
bampanga $25,000. Messenger yakolanga messaging ki? Kati natambuzanga kubanga yali ya company ng'eservicinga generators n'okuzitunda ne SC. Kati natambuzanga invoice ne quotation no kupikinga olusi tender document at the same time nate ne banteeka ne mu department y'okubanja nga nze ngenda wali check bampa receipt book nengenda ne collectinga payment. Nzijayo sente nembaginga ye messenger. Kati awo bwentyo bwe nali mu company eyo simanyi company endala babakozesa naye nze messenger gye emirimu gye nakolanga egyo yali emirimu gyo. Ate nemala ne nteekako ne gya mukama wange aliwa era oyo Sadaati awaka nga yampanga obwa house manager awaka. Nze ngula emmere nze manyi kiki budgetingira ki kye bagenda okukola. Bambi yanjagala nnyo nanconnectinga. In fact ye muntu eyansangulamu aka boda kubanga nali mu bwongo buli obwa boda abaana ba boda. Ababoda ne bwe bafunye omulimu omulala era bwanyuka ku mulimu ne bwe ziba ssaawa 4 za kiro agamba kansooke nvugeyo babiri. So no yanjigiriza ekintu kimu okuguma n'angamba nti omushabe wano w'oli si w'olina okubeera. Yampa support era banaye baalaba vidiyo ng'ebigambo bye yayogera talina kye yatemamu talina kye wabula alina bye yalekayo. Kubanga yampa support zaatayogera no mu interview eri nga bambi awa speech banyamba ne bbaawe. So akasente nga bw'oba obakutumye era naawe bakulekeramu. Lusinga mwami Kimuli bwangamba twalira manager emmere naawe akuwa kubanga twazigulanga ku 2K emmere restaurant ng'ekyali bakuli. So nga kati bwakuwa emmere bwaba by then ng'egula kasanvu naye mpitirivu ezo sente by then sente zali kati naawe akuwa kasanvu. Naawe olye kati nze nga sobola kulya kati nga by then nali na saving nagula akapoloti ako nga savinze mu kaboda wano ne ku messenger. Era Sada yangamba nanga nti genda nali Kibuli nangamba genda weeyogerere naye ate saagala tujja kutetenkanya saagala odde mu muzigo wonaamalira zino ennyumba zange wezinaggwera naawe yo njagala ove wange ngugenda wa bambi yali anjagaliza era kyeyayogera nti nalaba omuvubuka ono ng'alina potential bambi nga nkola neneerekereza naye ng'alina okumusanyusa naye twatabukamu era gugambye omukwano guba nawe tujja kutuukawo kati obadde ekibuuzo kyo ky'omubuuze kya visa kati ndandaze kati mukyala wange bamukuba ebigo ne biggwayo ne bibeera bingi kati lwakeera lumu ye yennyini ye yankubira essimu n'agamba omanyi ngumya omutima effe n'embitadde era nagamba Katonda yeebale naye nga n'okuvuganya nga mulimu abamugamba kubanga mwalimu competition mulimu n'abalala baali babikola nga bamugamba nti tojja kumalako so nga nabyo byennyini ebituuka ebigo ne mugamba nti maybe bano balina ne bimuyingira nnyo mu bwongo kye bankola naye kasita yaŋŋamba nti sidda ku fene nti Katonda yeebale ne mugamba kiki ekiddako kati kwe kujjukira nti kanoonye anti oli yagenda ow'e Bulaaya kati nze obwongo bwange manyi nti yagenda n'okusaponsalinga naye nga tukubira maama waffe bambi Mukama amuwumuze emirembe maama wa mukyala wange akubira muganda we bwakubira muganda we ng'atuwa namba y'essimu ng'atuwa namba y'essimu nti n'omwami
ali Kampala mumukubire ajja kubayamba. Mwami yali ku Mutaasa Kafeero awo nga kwakolera. Ku Mutaasa Kafeero, Morris Jordan Kawesa, thank you so much guys for watching. Ajukira show ya feno. Tukyali n'omwami Mushabe Fred. Atengera ndi mu maka gaabwe wano. Atutemeramu koko story lwaki yakola Thanksgiving. Testimonies nyingi ezibeera emabega oba kiba kinene ekibeera emabega omuntu okutuuka n'agamba tuufu akatono ke nnina kanneebaze Mukama kuba mbutuufu bangi abatakayina ate ne byempiseemu bingi. Show yaffe eno ewagiddwa bannaffe aba Morris Fashion. Tulina engatto kuva ku ngatto y'omwana omuto paka ku ngatto y'omuntu omukulu oba jjento oba kakondo oba ki byonna tulina ku Morris Fashions. Tuliko 0763 855 400. Ate era tuwagiddwa bannaffe aba Mama Interior. Mama Interior bateekamu curtains ne curtains zino zolaba emabega wano Mama Interior yazikolako era akola ne furniture. Nambalagako bulungi nnyo yamukolako. Mama Interior asangibwa wali ku Arua Park. Oba ogenda omusange era naye enamba ye eri awo ogenda kuyanga omukondako gende ku Arua Park. Era tuwagiddwa bannaffe aba Bagola Beauty Empire. Abo bo ku Nsusu balimo. Oba oyagala kwerukamu oba oyagala kusigala ku nacho kusigale ku nacho just olususu lubeere nga luglowing abana abantu abava ebweru olususu lwa Uncle Fred noza mululaba ka esi just nga gakuba munembe oli Uganda wano nenga tubeebuuza bannaye kasusu nga kaamaanyi olinga abeera mu Bungereza oba America oba something. So Bagola Beauty Empire we bali ate ne boba oli munene nnyo oyagala kukoggamu balina ka weight loss akusala omubiri basangibwa wali Mengo kumpi n'akatale bali ku 07 8801 20 33. Morris Jordan Kawesa katoyongereyo ne Mr. Fred atengera atumenyera lwaki kati munnaye omusajja nga tumukubira katwa appointment tugendayo tumulaba by then 29 awo ng'agamba njala obukadde 2.2 okukola ku paperwork wamu. Kati nze obwongo olwavaayo jukira mu bwongo gwe wabadde olowooza ndowooza oli yagenda okusaponsa yagenda oteekamu muti kati nga madamu kubira anti tulabe omugambi omusajja ayagala $2.2. We yamukubira yamugamba nti owaayi naffe si byangu wabula ky'oba okola munoonye ssente omwesiga ajja kubikola. Ye yabawa buwi muntu anaabikolako na bw'anaaba ng'ayiseemu awo okutuukira weewali abaweereza invitation. Kati byonna ono yali alina okukola paperwork. Munaaye ng'ono atunoonyeza invitation kati ng'atunga madamu ngatuuka ewaka nga $2.2 zibuddewa. Olinamu mmeka gwe nga gwe? Ndowooza mu nsawo nalinamu emitwalo nga 3 oba 4. Ate mu banka? Akawunti yali nkalu. Yali nkalu. Kyokka alina okukola passport kati baagala $1,000,000. Kati omusajja twavayo tumumatiza ssente zikola ki genda kunoonya. Mulina passport nti mugende mukole passport. Kati nengenda nenkola passport. Ndowooza by then oli yanzijjako $25,000 mu nnaku 2 yali efuluma. Naye ebba n'ebiseera ebyo nga passport ziringeza ennaku zino naye nakati zaalongoose. Era ba internal affairs mwebale. Munaaye mba ndi waka ng'omukisa gunajja Saturday nakolanga naye ku olwo saagenda ku mulimu ngwampulira nakeera ndingayo yina obusujjasujja nenga madamu omanyi sigenda kukola leero kansiiba waka. Lwaki nasanga 8 ndi mu nnyumba ntakula omutwe masente zigenda kubaawa. Mpulira abantu bakoona ku luggi to nfuluma ebweru. Kati waliwo poloti era bambi omukyalo oyo Hajat Saada nga yali ye ng'alina omwami gwe yagiguza
naye kyenkuwulidde nti nakola emirimu nga giyita ne mu ofiisi kati w'omwami oyo yali mukwano gwe ng'atera kuntumayo emuyenga munnaaye ng'atera kuntumayo kati ng'omwami mumanya yagigula kati bajja babulooka bambuuza omwami twagala ennamba ye bagamba nze namba sigina naye nsobola kukola ki gifuna kati bayina n'omuguzi bazze naye kati omuguzi angamba nti onaagifuna ko nze nja kugifuna nti nga ndekera ennamba ye nti wowe okifunye y'oli onankubira olwo bulooka tumutadde ebbali olwo gwafuuse bulooka sande nakeera ku essaawa emu zaagenda ogira nga natuuse waggaayi tototo nyumba nnene yakalina olwo nga tuzira abantu gaabo nganyingira omwami mbuuza yali injiniya erinnya linyinza okumanya yakozesanga agenda wa injiniya kati nga mbuuza nti owaayi ate hajjati alina kyakutumye nga mugamba nzize ku lulwo bangambye poloti eri eranedde hajjati gyakuguza ogitunda ngamba ya ngamba ogitunda sente meka nti miliyoni aga 2 ngamba abaguzi mbayina bakkiriza dda miliyoni 2 naye olwo wali wakitegedde nti bali 2 bagalina kubanga baali babagambyeko nti bajagala 2 ng'olwedde bapiikinze interest ati nze nga mugamba miliyoni 2 ng'akkiriza nga mugamba naye tulinawo percentage y'aba broker nokumanya ntya ate nali mbikozeeko ngamba baagala ki nze baagala 5% ye miliyoni emu ayogeramu n'omukyala we ngamba okay I'm saying, what is your name? I'm Fred. Oh, Mr. Fred. I think it's a deal. When are we meeting? Akiriza kuwaka kadi. Yes. Wow. Gamba, okay, let me talk to them. Kubanga bari bangambye. Funa watugirira. Tujja ku meeting. Yes, Kati munnaye ngamba kubira. Ngabangamba ku Monday tu meeting. Olwoyingidde mu ddiiru gy'otabaddemu naye ku last baddemu. Lwe lunaku lwe nasooka okugenda ku Africana n'enywako akajuice. Totula n'abagagga. Olwo ntudde n'abagagga. Naye kati essaawa zituuka ndaba abasajja ate abaguzi be bankubirira ku pressure. Kyenva nsindika message omusajja ne mugamba let be 23M so you can take 23 for broke. Agula kati atunda nga mugamba nti gweremera ku miliyoni 2 mwezi gwotwala 2 gogoyagala anti obadde gutwala 19 naye twalaga 3 ze tutwala ffe ba broke. ologoli nani broke Nze broke. Jigide mjini. Kati omusajja olw'okubeera naye yali ayagala sente. Bwe tutuuka abasajja ne balemerako ne bamugamba tukuwa 2. It's okay. When are you paying? It's tomorrow. Era ne bangamba tomorrow tusasula. Naye nakkiriza era nangamba tugenda kusasula. Keera twasinkana ku Air Katatumba House. Wakati bagiyita ne muyindi gye bakayanira. Naye we twasinkanira olwoya waabwe mwe yali. Sente nga bazikwata kashi. miliyoni 2. Miliyoni 2. Ngabazimuwa. Abazimuwa. Abakwata kakadde. Kati nga bwe tunatambula ffembi nakyenoonya. Kati n'oli omugagga yalina kadeideyi we mukwano gwe nga naye ngamba nedda ssebo nange ndi broker naye ky'omukisa nga nkunyuulako 2 ngogamuwa ngamuwa lwesigaza 8 nga nabali be natwala nga bangamba nti munnaaye thank you so much
abansimbe 10 ng'oddamu owezi 9 mwezi 9 nkeera natwala akakadde nenkasimba omusajja ne mugatandika paperwork olwo nga ndaba nti ekintu bannaye bwe kiba kirimu katonda ebintu nze byonna badikimiramu saagirimu kati awo nenoonyayo simanyi na sente siyinza kugamba nawa zijja nazijja nenoonyayo $5,000 on top of $5,000 nina okunoonya $10 ez'okusubmitting application olwonoonyayo nga 87 submeetings batukubye soka ogwokubiri batukubye kati omusajja ate nga yena okuddayo yaddayo dda e Bungereza naye yatulekera secretary wo wano naye agamba ati nengamba nedda zisongeramu sente ngamba nedda munoonye kino temukoowa kati bambi bw'obeera ku mulimu weeyisanga bulungi nzira wa bakama bange be nali nkolera waliwo omwami omulala baali ba director babiri mwami Kimuli ne Rogers nga ntuukirira ngenda wa Rogers kubanga baali mikwano gyange engeri gye bantrustingamu nga mugamba mukulu Rogers wategedde njagala bank statement eya company olwo bagambye otwale bank statement olwo tuyiiya tulabe ki kye tuyitamu nga njagala bank statement tusa gwani mulundi gwakusatu awo bamaze okutuma gwakusatu njagala bank statement nga ngamba balina abaatujerega nga baatuyitanga just yali joko nga linnya balikozesa nnyo Kalimbwe gwe Kalimbwe bank statement ojagaza kyeva mugamba ne mugamba twapulayingira mukyala wange visa bamumye nga visa yawa nze UK ina munamagezi agapulayingira omukyala visa kikigamuyanga okay na draftinga ebbaluwa nangamba twalira secretary agiprinting genda wa accountant anoonye bank statement ennungi gy'abaakuwa era ebbaluwa ezo mukole mu photocopy mundeetere aba embassy mbamanyi bajja kunkubira yes wekyali aba embassy ng'ogenda straight ku embassy yangamba nti aba embassy bajja kumukubira ye director anti ngamba kati olwo gwe tokyagende no mu bya paperwork ogenda straight ku embassy anti byali zezimu supporting document ezali zigenda ku embassy naye engeri gye twali tuyinjectinze mu company so bayina n'agamba bajja bayinza okunkubira yangamba bateekwa okunkubira how relationship ono omukyala naye nga nkolera amabaluwa banaye bastaafu abaakolanga mu Intertech beebaza nnyo Mutebi Paulo yali accountant waffe Rachel Nachondwa eyali secretary mbeebaza mukulu Deusi naawe nkwebaza bambi mukulu Rogers wakola ekyamaanyi ebyaffe obimanyi munaaye nga tukolaawo n'obukaadi obulala obulaga tulina mu sako twekuŋŋaanya obusente yatu advise munaaye nga tubiteekayo nga nze ng'amaanyi gampweddemu olwo madamu ye yalemeddeko dda yayidde bakazi bagumu ate kyemmanyiiko buli kintu kyonna kyendina ebingi bikoleddwa ku maanyi ge kubanga ye bw'aba yammaliridde ekintu waliwo wengamba nengamba nedda wano tugenda onangamba tujja kuyitawo era nja kukuwa ne story engeri gyotwagula wano munaaye nga olwabiteekayo
agenda okunkubira nga apiiki nze nga nobyangira bamuwadde visa nga bamuwadde naye ssente siyinza kulimba nagenda okumaliriza nga nnyingidde miliyoni nga 6 process eyo yokka process eyoka kubanga waliwo n'abasajja bakolangawo ku Mutaasa Kafeero paperwork omu gwe baatukolera ne banzijako banako kaali kakadde naye ntugatagata ebintu Katonda n'ayisizaawo n'ayitamu kati bw'atuuka eri embeera gye twali tusuubira okusanga si gye yasanga awo olwo tageti yaffe tugambye tugende e Bungereza emyaka 5 tukube ekyeyo tukomewo tudde nga tusuubira sente gye ziri zijja kuzikola bwe naye munaye kye twasanga kirala bw'atuukayo abeera n'omwami gwe baayita Bisaso mwami Bisaso nga bamuwa ssente ankolere paperwork naye n'afuna ebizibu kati awo we nalina okunoonya ssente endala lwaki temwaddamu ne mukozesa ono omuntu omu ng'omukyala agenda oli ye yali atugambye musooke mulindeko ate nga mwe mwagala kgenda nze nange njagala kgenda naye agamba omuntu omutanasetolinga nga naawe ogenda kati ate kugenda okusetolinga ekyo kyetaaga myaka emirala ate ngenda era mbeere Kampala kati bw'atuukayo kwe kutuwa amagezi nti nina tukozesa omuntu omulala kati oyo bakinteekamu nti ekyo kyo kiri suwa ddiiro kati we natundira ennyumba eri gye nali nzimba era mukwano gwange oyo saamubuulira eyali ansuza era kyamuyisa bubi ng'ategedde nti ennyumba nagitunda ne maama wange kubanga siina gwe neebuuzaako nokeera ku makya ennyumba ne ngiteeka katale ne ngitunda tukola byaffe bye twali tukola kati maama ye yagenda okuwulira nga nze mu muzigo kati ng'oli kyamuyisa bubi bambi nakitegeera luvannyuma kubanga omanye ekintu ky'oba olwaniridde kubanga bambi kyamuyisa bubi n'agamba n'ewange kola ki vaayo naye nategeera obulumi bwe yalimu nze ndi ku kintu kirala naye era nenzira mu muzigo nenzira mu muzigo mpaka lwetwagira Katonda omwami no gwewawa ssente muwaze otunda ennyumba Mr. Bisaso Bisaso madamu ye yali akoze ng'akyaliyo kati n'atuyisaawo kati madamu yalina okuva e Bungereza asooke akomewo kati awo we twaseetingira madamu n'alyoka akola ki addayo kati awo naye ebintu bye twali tubala era byagenda okumaliriza nga tuyingidde emyaka 2.5 nga gwe tonnagenda sinagenda kubanga waliwo natabukira mukyala wange ne mugamba komawo oba tutandikira ku 0 oba tutandikiddeyo ate nga bwekyanze lwaki ndaba bize bigenze naye nga ye muntu gwe mpulira gwe njagala kati ebyesente sikyabyagala kati njagala muntu wange akomewo ne ntuuka n'ekiseera ne mugamba ngenda kuteeka abaana nalina era nsindikiddeyo ku busente awo nange bwe nakolanga ne ngulayo kamoroka kakosa olwo tuyingidde 2010 ne mugamba ngenda kubateeka abaana mu moroka twesuule mu nnyanja olw'emutisika njagala akomewo olwo abaana bali mwezi zaawo meka babiri olwo tulina 2 kati baali 3 naye omwana ow'okusatu Biden sisobolaga nti si yamuzaala naye ate kyekituufu kati bwe banzijjako bwe bamunzijjako ekiseera kiri era kyovula amuyitira ddala mwana we kubanga amanyi lwaki yajja
bwe banzijjako omukyala ne bamutwala kati mu kiseera ekyo eyeegumya kati omwana oyo bwe yakola ki bwe yajjira kati agenda okudda asanga sitole waliwo eziriwo naye nakkiriza omwana n'akola ki naye ate n'omwana by then baali nga tebanamuleeta nga tuwulira rumors nti waliwo gyali yagenda n'olubuto kuba bagenda okumuleeta nga alina emyaka 9 naye n'amukkiriza era talina ate chance n'ebakwata ng'obalaba bafaanagana ne Joshua oli yaheebwa Jefferson oyinza n'okubayita balongo si balongo kati mu kiseera ekyo baali ate tebanamuleeta kati nga nina abaana abo babiri be baaliwo kati nga muganjawo bateeka mu mmotoka komawo agamba sisobola kudda Uganda agamba omanyi nkutadde nze ndeka n'okufumbirwa nafumbirwa biveeko naye nga kyannoonya kunzikakanya kubanga sipiidi nga nnene njagala akome buli ssaawa bwe mukubira essimu komawo nze sikyakola abaana ngenda kola abaana babo kola kyowulira ky'osuubira okubakola naye nga just alina kyakunoonyaamu ng'akimanyi bulungi kubanga omwana omukulu yali mbalala mu kisulo kati ngweno Kampala nnayo kati ng'akimanyi ddala ddala omuntu anaakola ekintu tosobola kuvuga mmoroka n'ogivaano n'oteekamu embala n'otuuka embalala obusungu buba bwakuwedde n'okwogera toyogera anakola ekintu kati nangamba nze nafuna n'omusajja nafumbirwa tomanyiira nvaako era naawe bw'oba oyagala wasa nze nkutadde wasa byebizibu byenkugambye tufuna ebizibu mu maka naye tuli fembi era ne mu kiseera ekyo yoyo omwana omulala mwe yajjira oyo w'e14 kati oyo omwana naye mwajjira naye bwe tumala ng'ebintu buli kimu kyonna kiteredde n'agamba nedda kino nkijjayo kubanga sikikweka nti Fred akuputa n'abaana bano kubanga batera nnyo okumubuuza abantu bano wabazaala ddi baana baffe bwe batyo bwe bajja ekitegeeza akalandira kamulumba omuli mugamba nti pangisanga bamwe muli bafulandiki naye abazzukulu bamwe bagenda ekirala kale tatawama abategekedde kirungi nnyo tetuganye naye akulekedde miliyoni 10 ku akawunti miliyoni 10 ku akawunti ogenda zirya bbanga kingaga tezinaba kuggwawo ne bwe ziba 10 ne bwe ziba 2 bwe nva mu bulamu bw'ensi ekitegeeza abaana abataano buli omu ajja kuwala n'okuwera teziwera naye alina okusigala ekitegeeza nti bw'atutte kale n'obwonaaba otutte bbiri naye gwe abaana abo nedda kale tetuganye emmotoka zitutte ebbiri aziina ez'amafuta ziri emmotoka efudde ziriwo ezigijjanjaba okitegeera anti omuzigo gwe walekayo ekyali wajjala gwatandika wajja okusanga bagambe nti wategedde ennyumba tugenda kukijja kale tukiteeke mu katale kale ate abaana bo bo banaafuna banayisibaita baana naye mbasomesa omuntu yenna bali agenda bw'oba osanzeewo kale n'otandika n'asanga omuzigo gwa kitaawe gwamuwadde n'awasiza omwo ye kasi anti twabeeranga kibuli nga waliwo abatubuuza mwabamanyi ennaku z'omwezi kubanga mu muli bapangizi naye nakati emizigo gye baagabana gyosaali emizigo gye baagabana
Ffe abaali bamanyi ng'ennaku z'omwezi nga mutuyita abapangisa kati ffe tulina mansha. Ekyokulabirako kintu kyangu kati ndi wano ndejje wano webayita olubugu. Omwana bw'aba talina kirowoozo kyekulakulanya ayinza obutakola ki kubanga n'obwe namba amuwadde akayumba kale 5 ku 10 5 ku 10 ye ajja kulaba nti okuva wano endejje kilomita 11 okutuuka mu kibuga wano sivaawo kati alemwe kubanga kati poloti ya wano eri miliyoni 9 5 ku 10 kigera bw'omusanzi Kabakalandi kati agaana okugenda ensangi okugulayo ya miliyoni 4 oba 5 kubanga araba wala oba ekyenda ekyo ng'ensangi asobola ofuna yiika. Anti kati ekyenda wano araba taziina ekyenda bw'aba takiina kati ali contented n'ennyumba gy'omuwadde. So obwongo buli bwalibadde mugamba nti bw'ofunayo miliyoni 2 naawe weeyongereyo obeeko weogula obonaagula ka 10 ku 5 okuyita ensangi kajja kukuyamba mu maaso nga kako kati miliyoni 2 n'obwazikwata yalowooza kugulamu moroka kubanga asula wano wakitaawe n'okwepankira ku bantu akimanyi nti nze nsula wa taata waffe yati planning raffe twakimala plan decade era abaana abange era wano tumuliiwo naye vidiyo eno bwemugirawo nze tumuyita plan decade muyinza okubeera plan decade kubanga nze navuga moroka ku myaka 35 muzivuze muri ba 17 16 kubanga mutabani wange ono omuto olwaweza ebulaaya nti bwogenda bwoweza 17 lwebakukkiriza era lwagira yali abuzayo 2 weeks n'applyingira learners permit. Yes. Era nazipamira bwoba obuzayo weeks 2 bakuwa kubanga bamanyi wona agendera okuyigira ojja kuba oli mu 17 17 ye yali afunye permit ey'ebulaaya nze ngifunidde ku myaka 4 ekyenjawulo ero omukulu yagifunira ku 18 eyo lwaweza 18 n'agamba dadi omanyi sijja kutambuza bigere na apply era niyegulira emmoroka wow 19 yegulira emmoroka so kyekiri awo nti yenjawulo eri branded kid ng'olina amagezi agakwongerayo so sikununa bya taata wange kubanga naye singa yagamba nti muzeeyi sente z'otwala e Uganda kansooke nange nvuga emmoroka yalabadde takola ki tamalaako naye yagamba nti nedda dadde obusente bwange wayali avuga kagaali nga mu delivery n'asonda obusente naga nti ndina okwegulira emmoroka era naye yegulira emmoroka. Nice. Kirungi nnyo tukyalina Mr. Tumusime Mr. Tumushabe Fred sawa zino awangalira mu ggwanga lya Bungereza, right? Yes, wangera mu ggwanga lya Bungereza naye yatubuuliddeko emabega wali waliwo kemere jagala okuddayo okukubuuzaamu yatubuuliddeko emabega wali nti baali bonna ng'omu alina 17 omulala alina 13 tetwategedde baaliwa baali Kampala oba baali bakyali Mbalala tetwategedde baava batya Embalala bwe baba nga baali bakyali Mbalala baavaayo batya okujja paka wano oba omu ye yasanga munne wano oba bombi beesanga wano kali kakyawo Fred kukabuuzaako ekibuuzo ekyo kirungi nnyo kubanga gye twava wakkulu nnyo kati nze nali Mbalala kujja nandeeta e Kampala olwagula nagamba ojja kukola ki kola mu dduuka
era nasuula essomero nasuula ebitabo nengamba mukadde zengenze Kampala kola olwo ng'okulira Kampala kiringa kati bwe bagamba nti ogenda London kati nze kankuwulire nze bagamba mbe Masaka nze bagamba nzija Kampala nakojja wange yisa ng'asula kazo kati nze Kampala buli wamu ndaba bwe bakola mpapula za mawulire ndaba wabaawo kolasi ebizimbe bya kalina tewali nfuufu kati banvuga bandeeta ntuuka e Busega kojja nteeka ku piki amvuga ntwala ndaba tugenda mu nfuufu gwe kiki ekyako experiencinga kiki ekyakwewunyiza ngo tuuse Kampala kati kyanewunyisa Kampala by then 1992 bwe bantuusa mu park tulinnya Land Rover by then ze zaali zikola ku luguudo lw'Ekibuli naye ng'oluguudo lufu so nali nsuubira okusanga enguudo nga nnungi kati genda okutuuka nga Land Rover kubanga twali tumanyiza n'okukyewunya nakyewunya nnyo nga ze zikola taxi bantuusiza e Kampala manyi ntuuse mu guroofu angenda okutuuka kojjawe yayina edduuka ng'amabaati zaali ddebe za buto ziri ez'edda so kati awo we twabeeranga mwami kunsaba mbisigereka nyumba yo nayetunyambunyimye kati waliwo kalina webale nnyo okukyusa kati tutuuka bantuusiza mu edduuka kati taata wa mukyala wange yali next naye ng'alinawo edduuka ndi mu dduuka ndaba ebintu naye ate ejjukira nasuulawo ebitabo nali mbalala hayi mu siniya 1 ngamba nze olwakusuubiza e Kampala ebitabo n'ogamba nagamba mukadde ali wano sirina kyendira naye mugamba mukadde abalina ssente banaye abazadde mutwalenga abaana out balabe abantu abakozeeko kubanga ffe twali tumanyi nti abantu abalina ssente baba balina ababazibye kati nga mukyalo ne gye twabeeranga tiwali mu mugagga kati lwentegedde nti ssente kyekiki ng'amaze kukwata ku ssente Katonda nga mpaddeko anjaziseeko kubanga lulinga omusomesa kati ebitabo nga si byamakulu naye teri kisinga kusoma kyekisinga kubanga omuyuvu alina chances nyingi gwatayize olina ntono kati bwe najja neŋŋamba nti nze kyova olaba era ba MP baffe wano abamu abeera ku myaka 3 n'addayo mu siniya 1 afunaku ka certificate ka siniya 6 kuba ke kakukkiriza okwesimbawo kuba bwe kiri kati okusoma kikulu kyo tuddeyo eriyo badde kati bwe ntuuka Ekibuli otuuse mu dduuka nalinawo omwana wa kazini wange nga gwe tukola naye nakati akyaliyo Kibuli bamuyita Charles tukwaya kati mwendabira munnange oba oli awo opima butto opima sukaaliwo ogenda okulaba ku neighbor era nzijukira yasookanga kunjerega nti nali simanyi Luganda njogera oluzungu lw'ebitege olw'omukyalo kubanga natuulira P7 ekisingiro ekigaragara primary school so oluzungu lwa bitege kati nga banjerega nga ye ne sisita we bamuyita Nansuuga kati waliwo omwami yasomesezanga eyo wansi eyo bamuyitanga Tiifu nga bangamba nasomera wa Tiifu naye nga Katonda bwali ebya Katonda byewuunyisa mukyala wange n'atandika okubeera ate mukwano gwange bambi engeri gye bali ku taata waabwe yali abalabirira kati nga addukira nnyo ewange ku dduuka baba alina ke yeetaaga akagaati ate
kati awo wetandikira Yes, sir. okulabagana Going na 17 yali mu 13. All right. tandikira awo Okay. Boto bisisinkana. tubisinkana All right. Mumbozi ya mwami tumushawe. Mpamvu enyuma eyigiriza. Guys, thank you so much okubeera nga ku mulimbo bali kusubscribinga, ku likinga, ku commentinga. We appreciate your support. Mwebali nakwogera films za Aromatic Entertainment, guys. Kijja kuggwa kwali mu mulabe, kijja kuggwa the second edition. Mwebali kumulaba. Kakati mwami tumushawe ono abalabye video ya Thanksgiving. Twalabyeko bantu bangi abebaza, bantu bangi abamwebaza okuba n'omutima omulungi, bantu bangi abamwebaza okumubeererawo. Omwonno mwe mwajjidde n'abaami aba transport, baami ba boda, naye nga bo bagamba ffe tukyali baana ba boda, kati ffe tuli baami ba boda, tuli basajja ba boda. Naye omwami omu yayogedde, oba kale bonna bayogedde, naye muba mu testament nze yankutteko nze nga nze. Mwami yagambye nti mwami tumushawe ono wadde nga alabika nti asukkulumyemuko ku ffe mu bintu by'enfuna, naye tatwerabiranga. Era alina ne gye yakolera omukolo ewalala yatuyita. Era ne ku mukolo guno atuyise. Kitegeeza tasosola. Nze kambabulireko family eno kyenjiyigiddeko. Nawe agenda kujja tuttanye, naye nze kambabulireko ku kyenagiyigiddeko. Waliwo omwami ali ku social media abeereyo bweru, naye abaliramu batta ebintu bye, babatta ente ze, batta biki, batta enkoko, ne bwafulumya bwati emmotoka tewaliyamu, ne bwawulira abantu jambo tebamwagala. Naye ate mwami tumushawe yakoze omukolo nga kwebaza abantu ne bajja. Mwami tumushawe nkiwa wategese obutebe abantu bw'osuubira naye bwaganye okumala. kituufu Obutebe bwaganye okumala. kituufu Guys, kitegeeza omuntu ali mu bantu, omuntu w'abantu, okuva ku muntu asooka paka kwasembayo. Okikola otya okuba nga abantu bonna bakwagala? ekisooka neebaza Katonda Yes. nti nze yampa omutima, kubanga bino sisobola kugamba nti byange. Yeah. Naye omuntu yenna ndaba, buli omu yenna twenkana. Twenkana. Yeah. Buli muntu yenna twenkana. Kati nze okubeera nga njagalanya abantu abawansi mbawe essuubi Nti luli bwolwo. lulwo kati mbasigalamu mbawe essuubi nti Katonda asobola okuyimusa, kubanga be bantu abandabyeko ate besobola kwepankirako. Omwami omu waliwo yasaga kuno ku kyalo, bali abavuka balina bye bali bankolerawo. Kati bano beetaaga emisumaali, kati balinawo piki, ne bagamba mumpe piki ndenjereete. Muzeeyo n'asobola piki, bagamba apaana mumpe piki. Kati omwami omu n'ansanga n'anyumiriza n'angamba ti owaayi sigwe Fred nti ye obeera London nti ekikuvugisa akapiki ekiki. Natunula omusajja n'enseka, kubanga okubeera London tikinjawula n'omuntu alinda gye wano. Ffe n'omusaayi Gusigala gwe. era twayimirira twamalawo ekiseera ne muganda wange ndinga omwami oyo n'essawa yaleero anoonya, mwami Mugerwa. Wow. Nkimanyi wona aba olabye vidiyo eno ojja kujulira ebibuuzo bye wambuuza n'ogamba ati lwaki mbeera ku ki. Naye yavaawo ng'aneebaziza n'agamba we bali kubeera ki mundejje muno abantu bendina bantu ba wansi n'abagagamba alina nga bwalaba babajja. Naye buli omu yenna ndina olubengo bwe mbanga nkolagana n'omuntu owa wansi manyi kikya kyayagala, kubanga abantu bano bambi tebatwagalako nti batwagala sente,
naye okuwulira nti oli mukwano gwe kimala kyekyo kyokka kimala n'essuubi kimuwa n'essuubi kati abo abantu bange ne bawangaliramu ebbanga ddene abababoda ababooda b'ekibuli mikwano gyange era sisobola kubeera ate ekyenjawulo munaye ekibirimu ogwo omukolo gwe baayogera lwelwe yali nga mpweza ataano kati madaamu n'akola surprise nze yakandanga kungamba ogenda ddi genda Uganda tulina ebyokukola genda Uganda gula tiketi wagiguze ddi kati ye nga kyagoba birthday celebrating nga ye yategese dde eno n'ategeka naye era yasengeka yamanya kiki kyenjagala era abantu abo yabenvitinga abantu be naliko era ne Hajat Saada yaliko kugamba yanoonyeza ddala abantu bange ngenda okutuuka ku airport nga Hope Shifawo yes surprise nenjigwamu nengenda nebantwala kazi okugenda okutuuka ekazi nga kirala so abantu abo bambi nabo mbeebaza abantu bange mbeebaza bambi okubayita nemujja lyessanyu lyange kubanga singa mbayita nemugamba nti namwe tolaba oli yatuvaamu bambi baganda bange tukyali ffenna n'abantu mwenna abataali ku mukolo nkimanyi mulimu abantu ab'endejje kubanga saayisa kirango singa nayise wano n'alibadde ng'abantu sina kubanga nkimanyi abantu b'endejje munjagala ndi mukwano gyamu abankuba amagi nti noonya kwesimba oba kunoonya nedda bambi ekyo kankiiseeko nze ndi muntu w'abantu manyi gye nava mpa abantu essuubi naddala essuubi nti Katonda oyo akoledde nze nawe osobola okukola bali bagamba ojja kuba mupi baali bagamba nti nabye empisaawo kirabika nabye empisaawo kubanga tulina gurupu y'ekyalo so baatuuka n'okunvoola abamu ne bangulira abayayi ne banvuma ne bakola naye abantegeera ate no abantu bawaki omuntu nga emitwalo ebiri mutwalo omuntu afunye obuzibu n'oteekamu omuntu n'omukubira kasimu kimala kye bakwagasa tebalina kirala banaye abalina ssente nga mwepanka mulekeraawo abantu ffena omusaayi tulina gumu tolina kyovaako kusanga oli ng'ali kukoona omuwubira n'omubuuza ntuuka abantu nze ne parking emmotoka nembuuza ku bantu ekyo kyokka sina kyembawa kubanga ekyalo kinene nnyo abantu bangi mbaana abawa kyenkana bwe mbasobola kumaliriza famire yange ekyalo kyenja okumaliriza naye abantu nze nasooka ennyumba ze nasooka okuzimana zatandika okufuna abapangisa 2015 naye abapangisa nakati abasookawo abasinga mikwano gyange yes kubanga bavaawo napangisa amanyi obuzibu bw'okupangisa bazze ba agenti bakuteekamu ebigambo jangu ffe tukusololeze naye nagamba Mukama ennyumba zino zaagala mu muntu bw'anaaba ayagadde ansasule bw'anaaba ayagadde takola ki naye mwana wattu bansasula bansasula sijaga nti basusulirako bwere nedda basasula Katonda akuyamba nahono kati kwe kulaba nti nakati nsaba nnyo mbeere ng'abantu abo nsigale nabo era kyova olaba n'akafaanani kali akabooda kalina amakulu mangi okateeka mu nnyumba kubanga naalibadde nga nteekamu ebifaanani ndi ku airport waliwo ebiseera bye natambulirangako mu business class nga mutabani wange ono omukulu nga gaddadi wabonaabona nnyo genda mu bizinesi nalabadde nga byebifaanani byenzija naye omuntu oli atunda amanda omuntu oli avuga kabooda bimwongerako ki tewali naye omusajja bw'atuuka n'alaba akafaanani kano nga kali mu nnyumba eno gamba nange era abasinga batono nnyo abayingira mu nnyumba n'atakubuuza kifaanani ekyo nange luli bwolwo ate n'ekirala nti wadde Katonda alinawo eddaala lyantaddeko naye tusigala nga tuli bamu
Kozo ko baba buita Suzuki yali Yamaha Safta. Yes, Yamaha Safta. Billion. So nkyagala nnyo ekyo ekifaananyi nawe ngenda abantu abasinga mbawa ekifaananyi ekyo ne mbaga nti ekifaananyi kino bwe nti we nali tumundaba ku ssaawa ya leero n'ompita nti ndi wa kitalo. Siri wa kitalo. Wow. Siri wa kitalo. Si lwakuba nti neeza wansi, si lwakuba nnakyengera. Naye kyekituufu. Nti ndi muntu nga muntu yenna mwali. Kubanga Mwami Kaweesa abantu beerabirayo ekintu kimu. Bwe neepankira ku muntu kinyongerako ki ate oli kimuggyako ki. Kubanga olino bwe naakuwa emitwalo 10 katugeze kubanga ekyo nkirese buleesi tebankwata nti ngenda ngaba sente njogga abantu gedda. Omuntu kati essaawa ya leero n'emyaka 5 katugeze n'emyaka gyange 5 n'oba ondeetera miliyoni 10 n'ozimba kitegeeza onjooge singa mbadde siina. Kubanga miliyoni 10 gw'olowooza zizimba esezaawo egyo emyaka gyonna 5 oba onyambyeko mu kizibu kye mbaddemu mu kaseera ako naye n'enkya si ze zigenda okuzimba. Kati kyekiri mu mutwe gwange nti omuntu nobwe mba nnakunyambye just mba nyambyeko eringa pain killer for that very moment. Yes, just ka pain killer. Akaakaseera buseera kati okwepankira ku muntu bannange kifo bannaffe manyi mulimu abajja okundaba abaava Bulaaya sibateeka wansi naye mulekeraawo okujooga abantu. Bw'oba Katonda akwazise ssente leero oziyina naye luyinza okukeera ku makya Katonda oyo yazikuwa ng'azikukyeko agamba ozikozesezza bubi kati zimpe kanziweemu neggulu kanze azikeko omuntu omulala ndabe kyagenda okuzikozesa. Kibanga kapiki kali nga kewayina kewavuganga n'okazika leero Morris nadda nga akagyeko kaliya mandigadi tekuli. Morris okampe kankaweemuko kwa miisi webale nnyo tulabe tosobola kamwongera kati so enono ya Katonda nti Katonda wakuyamba n'akwazika ssente. Buli omu yenna kabeere mukozi gw'okozesa awaka muwe respect. Manyi ogamba abantu nemaga nti nobanga omukozi yakukolera ku toilet muwe respect kubanga akukoledde bwe kyotasobola kukola katugere olw'okuba omuwa ssente naye kyakola tokisobola naye alina duty gyakola gwe gyotasobola. So asaana respect, asaana ekitiibwa, so si kumujooga. Nayiga bambi Hajjati gyali Katonda munzimire family ya Mwami Kasimu. Apart from awaka wakulira abantu bangi na mama tasosola muntu naye ne family gwe nagigendamu baali basiramu nze nga siri musiramu. Naye Suwaani nze ndi mupakasi naye Suwaani awaka nga tebansosola. Era Hajjati nga bwajjula emmere akuyita tumushabe jangu olwo otwala emmere ng'abaana. Nengenda wa muwala we nga atalisobola okukolagana ne muwala we ewe nga ne mu kisenge kye bw'aba nga ali mu kisenge kyalina kyakwagaza ajja kubaga nti amugambe tumushabe ajja kinene takuboola. Bannaye mwe abalina ssente eno meseji yamwe abakuumira abantu ku geeti, mulekeraawo kifo waliwo ekintu ekinnuma kankiyiseeko. Kati awo bwe tugira mukyala wange nga amaze kukyuka sinze namubuulira njiri. Katonda ono nga bwakola ebyekisa yali eyo bamukuba enjiri n'alokoka. Bw'amala okulokoka anoonya, bw'anoonya
nga tugamba tukole embaga. Jjukira ewaabwe basiraamu nga naye yennyini baamugoba. Kati famire nga bw'ozimanyi bwe zibeera, tugenda famire endala eya taata omulala bosi basiraamu batwaniriza ne batuwagwa heedi. Kati nze ekigendererwa kyange kyali kyakugamba nti mukyala wange kakomyewo ssaawa ya leero tulina okugattibwa. Yali eyimuyo. N'obwe tunaayambala gomesi tugende mu kyaki tugattibwe tudde ewaka. Kati abantu abatonotono ne bakigaana, ne kyaki gye yali asabiramu ne bakigaana, aga nti muwala waffe tulina okumukolera ki embaga. Wadde si nnene ne bampita n'okumpita ku kyaki eyo. Sijja kugyogera, mujja kunoonya byabufuzi pasitowa gw'oyinza okwemanya. Kati ne bampita ne baŋŋamba nti embaga tugenda kugikolera wano. Gwe wamu ku kyaki eyiyo bagatte, naye embaga tugikolere wano ku kyaki eyaffe. Kyaki yali y'amaanyi, nakati ndowooza gye eri y'amaanyi, naye Mukama abakyuse. Sijja kukyogera naye kati ntuula nga bwe tutuula mu miitingi, nagamba nti tujja kukolako obuntu obuli simple, abazadde na side zombi ne high table bwe tubateeka ebyo. Nagamba tulina sente za kwambaza mukyala okunze nziina, tulina sente za keeki nziina, naga kati tujja kukolayo obusumbuusa n'obuntu butonotono, tukole ki? Tukole embaga yaffe. Tukole embaga. Naye bwe tunaamala embaga, abagenyi abanaabaze bajja kuba bakyaki n'abalala bagende kantiini, soda ejja kubaawo n'essumbuusa naki beegulire. Era ekirango tujja kukiyisa. Nendaba idea n'enjigula. Naye ku ssaawa esembayo embaga nga yankeera, ngenda okutuuka ku kyaki nali ntute nankoko ze banaasiika, nga bangamba nti bw'ozungana n'enkoko ozireetawo. Wano embaga baagigobyewo. Embaga baagigobyewo. Ati kisoboka? Embaga baagigobyewo. Nga ava Mwani agamba abaweereza abagobereza abaliwo. Naye before nali nga bansabye sente za pick-up, wayinawo pick-up ya kyaki nti eri mu garage, nensasula zaali 40 23 zaali za kugikanika, enaakungaanya obutebe naki buli kimu kyonna, enaayambako omusaaviisi awo. Ogazalinga naddala emmeeza balina okuzijja. Kati omukulu gwali gwa Sunday nga Saturday 22 November 2023, ngenda okutuukayo nga bangamba nedda. Omukyala n'omuwala yali atendereza gwe nali ngenze naye, waliwo n'omwami omulala amuyita Michael, naye nagenda okumukubira esimu ng'ali Tanzania. Batugamba nedda se embaga tebiyo. Omwami oyo pasita yali asula Makinde mu Kizungu, nga mukubira essimu ng'agamba ye mwakola nze n'okunteeka kaadi yammwe mwanteekako mutya? Ani yabagamba? Ebigambo nga bikyuse. Naye nga twali ffenna mpaka ku ssaawa nga buli kimu kyonna. Naye nalina pasita wange owa Miracle Face, Daniel Mare, Apostle Daniel Mare, ye yangambirawo n'agamba nti va ku bantu, kola eky'omutima gwo ky'owulira ky'onaasobola, naye abantu tobeesi baveeko. Naye ono yampana so ntuuka ewe ku kikomera, namala kumpi twamala eddakiika nga 3 tuli ku kikomera ebweru kwe batubuuliza ebibuuzo ebyo byonna bye bakubuuza. Lwentuuse nga ngamba kati ate wange ki ekikuleeseeyo? Mbaga ti nze sikola mbaga ya kinaku, nze sikola mbaga ya aga Katonda muggulu. Omusajja yangamba nti ewange omanyi, kati bwe bamala ne batugulira tuyingira mu sitting room,
yayinamu omwami omulala gwe sikyajjukira erinnya n'aŋŋamba nti mutabani nkubuulire embaga ewange tegenda kubeerayo kubanga nze ewange ntambulirwako bannamawulire ntambulirako ki kati nze ewange embaga ey'ekinaku tesobola kukolebwa. Ekigambo ekyo nno kinene abantu. Omusajja omulala n'aŋŋamba nti yewaayo yali mukwano gwe n'abuuza oli kugwe ani asabira mukyakiyo nti omuwala ate omusajja nti ali mukyaki ndala namugamba nti kati gwe bikukwatirawo kati omusajja atwala mukyala we kati gw'ogiramuwa nga bwati abuuza oli namugamba nti lwaki wali weteeka ku puresha baleke bagende. N'addamu ekibuuzo ekirala nanga nti oli munyankole kunze genda ewamu otunde ente ojja okola embaga yankya. Really? Nava omwami oyo saawa 6 gwa kiro. Nze obulamu bwange tumuli kigambo kyakupangirira ngamikaweesa siina kigambo kyempangirira nti nsanyusa abantu kubanga obulamu bwange n'obwodda kibuli bwonna obulamu babumanyi. Oyo omukyala Hajjat Saada akimanyi kubanga ne ku mbaga yali ampadde moroka furuta nga agitaddemu ne furutanka y'amafuta. Ezo enkoko ze nali ntutte maama w'omugenzi yali azimpadde. Waliwo brother we Mwanje yali driver waffe. Waliwo n'omwami omulala bamuyitanga Tabani yali ampadde moroka yali Sangyong yali ampadde. Kati omusajja n'atugoba naye ekigendererwa kyange kyali kyakugamba omukyala wange bwe mugateeketa oba efaanana etya ajja kuba wange. Ebbanga lyonna bituuka ku ssaawa esemba yaawe egundi ne tukyankalanamu awo sente oba simanyi nakyo kyambaako n'essuuti ze twayambala ku mukolo nazo yazika. Yes, mukugira bwe tuti twakwata waliwo omukolo gwali gwakagwa ku kyaki ne batwazika ne bagamba nti suuti weeziri eya best man n'ey'omugole era yoyo best man wange namulaba omwami oyo. Oyo omwami oyo wadde Katonda yansitula naye sobola kwerabira mwami oyo kubanga yayimirira. Kyovula nti omukolo gwange nalonda abantu abamanyi obuvo bwange bamanyi kibayita Thanksgiving. Yes, nga bamanyi nti bwe babaze abantu tebajja kugamba nti Fred ne mukyala we baze kutweragirako wabula bamanyi nti tuze kutereeza Mukama kubanga bamanyi oyo omukyala eyasaba Penelope Male ano kati ye Penelope mutume Penelope ye yali mukyala w'oyo musulwani Daniel Male yeyo kyaki era bambi nkwebaza naawe okujjukira n'ojja ku mukolo gwaffe kubanga bwe twakutuukirira ntukuyita tewasibamu wamanya kiki kyetutegeeza. So okuddayo ku mukolo omusajja nga obasaawa 6 gwa kiro nzira Kibuli tuvudde e Makindi tugenze tuzeeyo Kibuli nga tugamba omukolo tukola ki. Jjukira twagaba kaadi n'abantu abakolera amasimu nti omukolo guli kyaki eri. Kati ekyaki eno gye tulina okuddayo tukolenga kyaki ate oluvannyuma tukolenga reception eyange gye nali era bwe kiti bwe kyali nga munnaayo nababuuliramu Biden era Penelope mutume yaliyo era mukazi watu n'aga nti tukole ekyo ne mwami bamuyita Wilson yali administrator wa kyaki nibaga nti tukwate ekintu kibeewo era ntugenda naye nga mu mutima gwange nenzikiriza nti Katonda oba ayagadde kunsasulamu kiri kye nali njagala agezese omutima gwange kulaba ddala kye nali njagala kyekyo
kye nali njogerako nti nze ntwala mukyala wange kumukola ki kyekyo bino mbireeta olw'ennaku naye baali namala ne mbasonyiwa naye mbaga nti mubeere ng'abantu balimu okuyisibwanga ki okuyisibwamu amaaso ate mulimu n'ebigambo ebinene bye tutalina kozesa ku bannaffe oli munaku bigambo binene byali byakuvoora navoolebwa naye neŋŋamba nti mukama nyamba era mukyala wange nga puroguramu okugata bwe kwali bwe twamala era mwe baatuteeka reception mweyakola ki mweyabeera omukolo nugugwa tubeera ne mukyala wange mba naakamala bwe nti embaga akapiki nekafa kankunyumize kino mukyala wange enkeera ku Mande yali mu katale ng'agula mmere ng'embaga yawedde eggulu temwagenda kuhanemu ate erutuddawo naye ekikulu kyali nti mukakasiza nti ddala kyemuliko mukitegeeza kasita kiri kiwedde mpekakweri basi mukyala wange ku Mande yali mu katale n'akaviiri nga kakyali kakobugole wamubuuza ate mugolere ukyogenda ate oli kukatale kati olunaku olwokusatu akapiki nekafa ekikulu byebigambo ebyenjagala abantu baddemu kati wengata nti kyakaboodabooda kati nekafa akapiki bwe kamala okufa siina zikakanika tulina kyakulya naye waliwo Katonda aliisa abantu waliwo omwana yabeeranga Kiguli eyo bamuyita Richard naye nga yafunamu obulwadde bw'omutwe kuva mu buto bwe naye tomumanyi mulalu naye ng'ate akola munaye ng'abeera mu katale awo Ekiguli atipula amatooke kati emmeera gino gye bajjamu tumanyi na Katonda era Katonda ayogera banaye abazanyisa Katonda ayogera omuvuka yatandikanga okutuleetera emmere saawa 12 kubanga bwe nali nsula tuba twasibako ekibaati ogenda okulyanga akonkona wenakiberu emmere eyiyo ogenda n'okuva mu nyumba nga yadduse nayagenze kati okusooka nasooka neŋŋamba omwana oba jjajjaawe yali atunda mmere ngamba oba agibba wa jjajjaawe nengendayo jjajjaawe namba nti bw'aba akuleetedde gwakusiimye n'atuliisa waliwo ne muto wange Mugisha Hilbert Sebo naawe webali kubanga ne mu kaseera ako nzijukira watubeererawo mukama akuwamukisa bambi akapiki nenoonya obusente akakanika naye kantwalira kumpi weeks 2 nga sikola sente zikakanika tewali n'atuliisa ekiseera ntu natubeererawo Katonda kyengamba Katonda era bwe naddamu okukola tiyaddamu kuleeta mmere wali nga tokola nga buli lunaku alina okuleeta waddamu okukola tiyaddamu olina ekyenjawulo kati ebyo byonna binkakanya abantu njagala mbawe kwegamba ndeeta bino nti binyongera okubeera nga ndi muntu kubanga manyi nti nalinamu ebiseera ebizibu manyi ogamba abantu tewali kizibu kibadde Kampala kyesituukangako so kati siri wakitalo okwereega bwe mba neereega nga omulalu yandiisaako mba nepankira ki mba sirimba abantu oba olimba abantu naye ekituufu gyenvudde wange ekisooka mu mikono gyenkuliddemu ekyokubiri byempiseemu mu Kampala bingi kati bwendimba esaawa yali bwendimba mba neerimba ate mba sijjukira Katonda kati byebintu ebinzikakanya buli lwenzijukira sitole yange gyenfunye ebiseera ebisinga sijjukira byenfunye naye nzijukira byenvuddemu ate n'ekirala nti neebaza Katonda munnaye mu bino okukakana sirina muloosi omwami yanguza wa nyumba eno yali tenaggwa naye waliwo neighbor ali awo alinaho hardware yafukamira n'asaba n'agamba nti Katonda atuyambye ono omwami avudde wano
nakuguza wano neiba nafukamira neyebaza Katonda nti omwami atuviiridde bano waliwo kyakyawo n'essomero waliwo pasita waawe yategeera yajja wano naneebaza naga Katonda mukulu wa musajja oyo nga yatitugomera musajja nagaa n'atuuka n'okunsengula wano nga ye essaawa ajja 7 n'akuba engombe n'akola eyali abeera wano eyatandika ennyumba nga amanyi nti atandise ennyumba azimbye ye n'ekiseera nekituuka ng'alina okugivaamu ndina okubeera yange mukama mukulu emboozi za mwami Fred tumushabe ndowooza gituvudde yonna guys emboozi ebadde nnungi nnyo ebadde nnyuvu tufunyemu ekyokuyiga abali wano tufunyemu nnyo n'abali ebweru nammwe mmanyi mufunyemu kyamaanyi so bye tuyizeemu bingi sijja kubiddamu byonna byayogedde sijja biddamu mpozi nga naalibadde mugamba nti oba oliawo bw'aba alina baatumirakkoko naye mpulidde bonna abasinga abakonyeeko mpozi ng'alina bayagala okukoonako mukama empozi ng'olina bayagala okutumirakoko abantu bano nga sinatumira nakalala kenjala okuyisawo akatalekeka ekyo eri mukyala wange bannaaye bw'ofuna omuntu akwagala ate nga mukyala mukozi oba ofunye ekirabo mukyala wange waali wano tumugaa nti taliiwo naye bwe mba simwogeddeeko mba mulidde z'amaanyi mukyala wange ffe tukolera wamu akawunti tuyina zimu yabeera ku akawunti yange yamanyi akawunti yange ekiguddeko nange mbeera ku akawunti yange eyiye mwebaza Katonda okumpa omukyalo oyo naalibadde siri kyendi naye omukyalo oyo abantu mwena abandaba omukyalo oyo yanfudde kikyendi ye muntu ampuusinga okukola ekintu nekyemba nga sirina kukola naye olwokubanga amanyi nti mukyala mumalirivu ajja kunsapootinga ajja kuyiwako buli kimu ayiwawo omubiri naye tuba tugula wano kankakuwe kasitole ka wano nali ngula nkumba wali omukwano gyange hajjati oyo yakola juice bantu bange abo bonna tuludde ffenna bonna bantu kati yalina abaana ba muganda we nga balina gye batunda enkumba nga poloti nene yali 65 by 160 kati nga ndaba enkolera okuteekamu amaka kati nga era tumalirize tuyingidde namukina munteseganya tumaliride ngenda kubasasula kuba sente nali nziina bali banguzayo $1,100,000 kati nina omusajja wange VIP gwe mbadde njogerako ye broker wange buli kimu kyonna ekyange yakimanyi so nemuganja tugenda ondambule wetuuka eri nangamba nedda nze sikwagaliza wa dandejje kubanga abantu gye bakumanyi ate gyolina ne bizinesi gyokulidde ng'olina ne bizinesi endala zijja kuyamba okubeera nti kyekifo kyekimu naye eno ogenda kufuna emikwano emipya kati nze nendowooza lulimi lwa broka nangamba jangu tugende endegi nandeeta awo poloti baali bagitunda $1,500,000 nze omutima gwange ndaba ali mu luki mulwa buloka kati andeeta wano angamba nti jangu tugende wano waliwo omwami bangamba yafa mu covid waliwo ennyumba gye batunda wano tutuuka wano nkuba ebifaananyi mberaga mukyala wange mukyala wange ngamba ennyumba tulina okugigula yagambyewo tulina okugigula ennyumba eyo bajagala miliyoni meka jagala $1,700,000 ku akawunti tulinawo meka zani ndowooza nalinawo akawunti ndowooza $1,15,000 nga mu 5 naye tujja mu holiday lwenze mbasooseeyo yatanajja n'abaana ze tulina okukozesa so nangamba ennyumba tulina okugigula
ngagwe sente zigenda kujja kati n'omwami oyo VIP n'angamba nti tugende tulabe nannyini tugere naye akwatako mmeka tugende twogere naye ngamba omusajja nakubulidde sente zendina kati otwale mu nyumba ya miliyoni 7 nze ngenda nangamba tugende nampushinga netugenda kati nanyiniyo yali yalina gye yagisinga twogera nabo abakoma miliyoni 603 naye nga mukyala wange angamba sente tujja kuzifuna kati nze ningamba wadde miliyoni 2 kubejjako mukazi we yaddamu okunkubira nemugamba nkuwa binamwaga mwata nangamba yongera ku sente nangamba nduweza 600 kati we yaddamu okunkubira esimu nagigaana kati tubuzaayo tuzze tumaze holiday mukyala wange tubuzaayo naku 2 tuddeyo ngangamba tugende tulambule ennyumba omukazi alina okuddamu mukubire ampe access eyingire mukyala wange angamba eno ennyumba nze gyenjagala sigivaako kivaako twali tulina wetupangisizaayo wetwatuukira batuyisiza bubi nangamba nze nokuddayo wano ndayo nga nnaki maka wentuukire nagamba wano wenjagala nga ekiri kwakawo nti kyokimanyi nti nze wano wenjagala tugende tulabe omukazi nze nkyawuza binamu 5 yayingidde ebitaano naye ekintu nga kikyo kiba kikyo bwe twagira omukazi n'agamba nti nemugaa tuddayo tutwale abaana baddeyo baddayo ku ssomero naga kati bwemugende n'esente zamu kamale kukwasaganya yali nanyini yaveemu kubanga saagala babatawaanye era nali ndi awo twagenda ennaku z'omwezi 12 January 2022 nga 31 nanga mpeereza miliyoni 6 omusajja afulumya ennyumba ebisumuluzo mbiwaani yes wow yes kati yeye embeera era kyabeeramu ani agenda okusigaza ebisumuluzo mukyala nembeera nga musindikira sente nensindika miliyoni 2.8 naye nga senamumiitinga nti owaayi tukole agreement era bwe najja wali omukama wange yangamba nti gwe waguza empewo musayi muweereza ota miliyoni 2.8 nga tonamulaba naye nokumusinkana nze namusinkana emirundi 2 madamu sente zanemuga nti ekikulu naziteeka ku akawunti naye bambi mukyala tiyaneekweka afayo webale nnyo mwebalire ddala wadde twakukyankalanyamu byewali obazeesi bwe kyajja bibaamu naye ekirungi nti twasasula era transaction era negenda naye nga maanyi ga mukyalo yagadde kulaga mukyala njagadde kubalaga nti omukyalo oyo bintu bingi nze wali olw'embeera ebulaaya nga nengamba sente zino nanga nti genda sente tukolemu kino tukole kino era byonna byetuyina kubanga si byendina byetuyina byange na mukyala n'obwenfiira wano eggulu kino kiraamu mukyala wange yaddako tukubaako agoba mukyala wange tekirira kibagamba nti behind a successful man there is always a strong woman. Anyway, mukyala atya Katonda era bwe twazimba bwe tumala okugira ennyumba eno yangamba nze kyenjagalako kiri kintu eki kubanga bwoba osobola kuzimbira emmoloka n'ogiteeka mu gali nze Katonda nange njagala kulumira Katonda era prayer room gyeri sebo bwoba osobola nyiza n'okukulambuza n'ogirabako. Thank you so much guys for watching this channel. My name is Maurice Gideons Kaweesa. Mbadde ne omwami Fred Tumushabe akasitore kafe katusubire nti bituna katulize mu comment section abeera ngo commenting obuli next time wetukomawa tugenda kudda n'omukyala naye atuyise mu kasitore
naye tumufuneko oba oli awo tunaba tufunye n'omukisa ntujja kufunayo ne Regan you're first born right Regan azeeyo leero naye bw'anaaba akomyewo tujja kufuna chance twogereko nabo eno family yabyewuunyo yakufunamu ekyokuyiga kinene nnyo nti gwe naawe abadde mu mbeera embi ng'olaba olemereddwa teweetuga tewetta Katonda akusitula ku myaka gyonna gy'oliko kuba ye alina kalenda yaffe bw'oba togirina bano testimony in your family testimony. Anyway guys, thank you so much. Celebrate guys, I love you and bye bye.